omulabya fo mulungi nkwaniriza nnyo Big Brother Uganda amanya nze Big Bro si Dabon Child ali ku kamera we bali kubanga otulaba 2 nakugambye nti nate kigenda bacha tabu nnyo naye katewerabira ku subscribinga YouTube channel yaffe ojja kuba ate ofuna buli kimu ekitambula ku mu industry mbadde ndi wano ate nengwa ku musajja mukulu amanya go mzeyi manya MCL over mu company gibayita MC Events. MC Events. Gwe manager wa Fresh Kid. The current manager of Fresh Kid. The current manager of Fresh Kid. Mutufu nange mbadde tuongeze muko kudogozi nange mbadde sikumanyi sijja kulimba naye nga nsanyusa okulaba nsanyukidde ddala goza ku balabi ba Big Brother Uganda. Abalabi ba Big Brother Uganda tubagala nnyo mubale kulaba bintu byaffe tufagmu tufudde ekintu gye tuli nagenze wano nimwe ni muganda wange wakali muganda wange so ekiriwo kati sawa zino twagala kumanya kubanga Fresh Kid sawa zino gwomwina Fresh Kid abadde muyimbi nga ali mu under manager Francis management at Texas no mujjao najja mu MC Events whatever management yao sawa zino kati gwe manager we wokikola otya kubanga omwana oli basayininga embapula ne batuziraba nga Fresh Kid afuna daddy afuna manager afuna ng'ebintu bitambula bulungi kiki ekyabaawo nira bogambye nti basayininga embapula singa ogambye twasayininga tewaliimu kati gwe oyingirawo olwo bw'oyingira anti kati ebiseera bisinga buba obaddeko mu kampani ndala n'okisonogera mu kampani ndala osangira abakozi ab'enjawulo kati omwana yali mu kampani ndala kati ejja mu kampani ndala alaba new faces management ogitandika ddi obaddemu ng'oli mu management mbaddeyo bbanga ddini bayimbi ki bomanagizeo nakuba nti sagala nnyo kwesumba naye ng'obaddemu naye nga mbadde n'abayimbi era abayimbi abayitako mikono gyange David Vitali yayitako mikono gyange are you sure baba kyeganda atasa kyeganda Melo Drimes so mbadde mu system mpaka lero era abayimbi abamanyi banyi ba promoter music bamanyi Eddie Kenzo yamanyi eri muri yona yandi bamanyi naye wagwa mu bintu kubanga wadu ba fresh esente aziyingiza anti era kibe kiti bagamba omukisa gujjawo yakola ki agunoonyeza bw'obeera mu nnyumba yo newe baka kati go wagunoonya kyentegeeza kukolaga singa sayina kampani ekola kintu ekyo nalabadde sifuna kintu ekyo nekyajja nga nyina kampani yesere kampani emyaka nga 8 mabega 10 obudde nga ndi wero set ekije nekikugwako nga mukama we bali nawe notambuza kintu tubire wano mwicha ine enkolagana ne manager Francis musanga ne mubonga kola kubanga babanyi enkola y'ababbaza nti mbeera bweti abata kumanya nga tukolagana omusanga n'omubonga ko gyasi mubonga kondo sinamba okay Big Brother Uganda ndi ne manager Eddie currently manager wa Fresh Kid Uganda go omulabi waffe wa Big Brother Uganda oli w'amaanyi nnyo bera kubanga otuwagira teweerabira ku subscribinga manager Eddie kiki ekiddako 2 era olunaku lwaliro obadde onkubira essimu nga tuli mu tubadde mu setups za mulimbo olupya tubadde mu studio tubakola script zonna zibadde so kusuubira era mbakakasa bana Uganda nti just next week I'm telling you guys ngenda kuba releasing music olupya wasagadde muta audio era muta at once video and audio next week just music next week ogenda kumuta so tusubire music ompya video audio out let me tell you guys Fresh Kid yayimbye luno luyimbi oh my god baluyita bale baluyita lwaki mukusonera tonziba ibuuzi owa manager omutegeera nnyo tonziba ibuuza nenga kyenyega kukasabala Uganda yes Fresh Kid is a good talented guy kulino oluyimba mugenda kakasa Fresh takuwadde nnyo obuzibu kyenjagala okugamba kiri kimu nti ebiseera ebisibu wali osoma bwava mu senior 3 na mu senior 4 ofunamu engeri ya challenge nekyo olina okukola to fit in that challenge nawe okifaananyi right teri kintu kizibu ku nsi ne bw'ovuga kalabuumu n'ovuga ipsam nejja ovuga ate makex era ebigere wulira nga tebinyumaga obaawo ebikyukamu so kiri soka ziri mmotoka
so buli face page osanga mu bulamu bwo wabawo change nicyo ino kola you fix yourself in that place no mago jifitinga that's me nkwagadde manager Eddie Sibula abalabi baffe ate mnange kati ngeri gyo tukakasiza nti 2 mugenda ba muliro mugenda kutolimba next week mugenda kutolimba next week management girimu weka neda tell management libera muntu ngajivuga bwomu onakulwalira oli omulabi ono omulabi ayinzo mu office muba mukina kuba ko gatekeeper kuba ka office messenger waliwo secretary whatever najere mu office kirina bwataberawo boss agenda kulinya mu bintu ebikyafu bwatabera gatekeeper bagenda kukuba boss amasasi ndondo ndozo mfuna yes company ne bana abantu abache era bono boyagala nja kutula ku office awatala ekintu kitu serious office ya mwezi oh my god bukoto tuna office beri tulina machinde ne bukoto okay tuleka tukole mjibira tusekata katika ngubire ko fe MC tukole ebintu bino MC events tukuba emikolo gy'abantu tuna sounds eziva ku mikolo fe tutimba ku mikolo fe twogerera emikolo baneka babireko nze ndi mwogezi wa mikolo ndi njogerera okwanjula okwo you don't know you guys sure nze mpita tata njogerera okwanjula njagala mikolo egiri ndi si MC wa karaoke zidi byakola ebya no ndi MC akola emikolo diplomat kwanjula mbaga graduations ate ndi mulala usigira kati company yange ne kule bintu bingi first of all njagala okubaza olobudde bwaddeyo nogamba kanti teko wakabyongo zindi bamita MC de wakabi era Big Brother Uganda ekwasaganya na bakabi kati first of all nkubaza nnyo nebaza gayo yali wa kamera yes mwegoli wakabi kimanyi nti oli wakabi Amitan amja os the born child wagwanse oli wakabi nenga ne bana Uganda tuwagala nnyo bali tuwagala n'abadde betusagala mu tuwagale wali abatabagala abantu babagala ntiyo manchi lwekiti nze nkirabira mbeesimbyewo ne bogenda mu bululu bwa America ne bogenda mu bwawa tabo nga kiri 100% oba beyi kokola ayitawo 55% kokola ziba ayitawo 40 ayitawo 35 nga bokato namba 3 no namba 2 bosengo bakulembedde kitegeeza constituency abantu bonna abo noonya the percentage but I'm telling you those mutwagale tuli balungi your friends omuntu yetaga fresh kid bawe address bawe ndagiriro ye namba y'essimu bayinza okufuna kubanga oli manager mu pia platform ate gwe ino omuyimbi omuto aliko ayogedde ahantu abagala fresh kid genda ku online otekamu I am fresh kid Uganda abo oli fresh kid namba zange simu kweziri atayiseyo direct phone jokubako 0759 074 094 oboyi direct kuenze kenyini kama kogera ne MT ni kanjiba dibawe 0 abiri musatu gaga mukaga ana musanvu ndi musajja atechuza chusa wakabi amanyi business abiro limba business ndi businessman akatalekeka omwaka guno bijali twino omuliro lwakuba donke mye nga ngendo suna taito segenda gisuna nimba kakasa next week tudete ekyo omuliro fresh kid aleso omuliro tukoze video jetakolangako waliwo omwana tutolimba latakolangako waliwo abaana balinga basatu a Filista a ring rapper waliwo n'omulala ali awo bali mu myaka gyemu abaana bano beepikira nnyo fresh kid le bagamba mu bbanga tono nnyo musically taliiwo inensabe gyokoze ogambe Filista oli ku right tune ogambi abali myaka gyani ya fresh kid Filista myaka mituufu ring rapper ali mu senior fili ring rapper yayiseewo lwaki omugeregenye n'omwana tinga babalanga bamubale ene bamubala kituufu negumbala Nabango omusajja omukulu. Omuntu ali mu senior 3. Naye bali bafanzi bambalengo omwana no problem. Ekijja kugamba kibe kiti. Music twalina wano ba giant music mu Uganda abataleka music. Basubira abago abasajja Chameleon, Bebe, Bobby. Switi wekiri. Bazze bayinga. Ninga buli mwana blessings ze mu music. Yes. Waliwo omuntu omugezigezi nabo balina talent nabo bali blessed. Kati ogenda kunyina fresh kid. Fresh kid ye musajja aina amagezi aganyoko obunyosi.
Second, the guy is blessed. Let them come. Boss mbawo kanobera government for ebinyuma kyetaga ba competitor omuzanyo kunyuma guli mu bakube ngumi na nojinkuba neba kube ngumi nogo wansa abalabi bananyimirwa ki so Falista bajje bonna mumbalinze we muri kulezi ati Falista kakawala kalonje kaiba bulungi nako kayimba bulungi I respect that guy kayimba bulungi manager Eddie wakabi tweyanze manager Eddie wakabi obali kujja ku Big Brother Uganda abantu bagambe ba subscribing Big Brother Uganda ekipya kyonna actually ojja premier lingira ku Big Brother Uganda next week next week mubanaye mugende ku Big Brother buli mukoto gonna Big Brother Uganda Facebook subscribe ati botukayo mumulo ku subscribe take I am fresh kid ya kamti ya fempia zinkadde twazivuddeko olembere mu no wenda I am fresh kid ojabo following abuli fresh kid wakabi era ne videos ngo videos nga ayogera live abagamba nti bannange account yange yeno tweyanzenge omulabi waffe wa fresh wa Big Brother Uganda mbadde ne manager omupya owa Fresh Kid Uganda oli wamanyi nnyo era we balenyo we balire ddala olw'ensonga nti n'ebintu bingi ebize bibeerawo mu entertainment industry kati wuno omukulu mubaleetedde naye genda osubscribing Big Brother Uganda ojabba ofuna kubanga atuwadde omukisa tugenda premieringa video yaabwe empya oba oluyimba olupya ku channel eno ebeere live nga muli live nga mulugiraba so mbulingeri yeno next week watera oluyimba tujaba balatinga nga buli kimu kitegerekeka bulungi nnyo nkwagala nnyo obale kubanga nawe otwagala kubanga oli w'amaanyi nnyo press